afuuse Golodi. Golodi atabudde internet. Okitegera. Naye nze kyendabye embeera mbasomesa ebintu bino abamu kati nga batudde bakuba bufaananyi nga atudde ku dining ng'ali mu kunsavinga mmere. Bwe buno obuzibu bwe tusanga bayanga professors bwe buno bwe tusanga. Osomesa omuntu naye nga ya akuba kafaananyi ka bufumbo kulabira ddala nga gwasaanidde okufumbirwa. Kati byosomesa tasobola bikwata. Anyway, okusaagamu tusaagamu naye ensonga eri serious. Nabagamba olutalo luno baluyita de-dollarization. De-dollarization. Naye nkugamba nti Golodi eyo goyina America emwetaaga okusevinga dola. Wabula ne China ne Russia bamwetaaga okusevinga ki? Okukuba dola. Okitegera? Ye BRICS, ekabinja ka BRICS ekyakaleta okukwata amagalo gaayo ku Golodi wa Uganda. Wabula n'Abamerika bano nga bayita mufe ababi aba people power movement. Fe tulina okutaasa Golodi oyo okulaba nga tagenda mu ngalo za mu China na mu Russia kugenda mu gaani lulu. Okitegera? Naye kugamba nti waliwo olutalo lwa interest baluyita de-dollarization nga Uganda yaluyingira ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025. Naye kugamba lwakuwono gwe tulina ye mutumbaavu alina n'olutalo lwe yeeyingizaamu lwe bayita decolonization. Decolonization lwe yayingira mu mwezi gwa July 2024 ng'ayita mu kabinja ka Nnaamu. Kati ebintu bino bitandise okuvaayo. Ate bivaayo ate mugamba Shama yogera ku Golodi. Ebintu bino twabisoma dda. Ne mbagamba China weeryawo eyagala kubabba weeri. Okitegera? Naye mu America tasobola jikkiriza ng'ayita mufa ababya ba people power movement nga able leader waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert agamba tuyita mu democracy na human rights. Democracy na kugamba it is an American policy oba capitalist policy boje bakozesa okuba embwezo. Okitegera? Kati lindako katono nga tunagenda wala njaga tusokeke Venezuela. Ekigenda maaso mu Uganda kye kigenda maaso mu Venezuela. Kakati wano wetudda just wa tuliko ka step katono nyonti wa Venezuela yagenda kubwe sawa yonna. Naye njagala video zengendo kuzanya ngenda kuzanyiro esooka ye Venezuela eyogera ku democracy era China yagamba nti America tagenda kutwala democracy ayagala kuba bya bugagga nabwo n'olutalo lwa interest. Then ngenda kumala nkuzanyire yo mu America nga eyogera Minister for State wa Foreign Affairs Marco Rubio nga akugamba fake elections. Museveni ye yetegeka kutegeka fake elections zino ze consequences zizagenda okufuna. Kakati katusoke tuveeke Venezuela tudene mu America then zije tweyongereyo nkulage. The showdown between Washington and Nicolas Maduro is spiraling out of control, and now China has officially stepped into the fight. Beijing is siding with Maduro, accusing the United States of violating international law and Venezuela's sovereignty. In a fiery statement, China declared its opposition to any foreign interference, warning that America has no right to dictate the internal affairs of another nation. But behind the rhetoric, critics argue China isn't defending democracy, protecting a dictator. And that raises an even bigger question. Why is Beijing willing to shield Maduro so fiercely? Is it about oil, military strategy, or simply a new way to challenge U.S. power in its own backyard? Meanwhile, Maduro himself has ramped up his threats, warning Trump and the United States not to dare, even suggesting that any intervention could mark the beginning of the end of the American empire. Bold words, but can he really back them up without China's protection? One thing is certain, Washington isn't stepping down. U.S. officials remain clear Maduro's is... So kati ndowooza chai oye China. Ye China agamba nti America ekijirumbisa Venezuela si ku protectinga democracy wabula eyagala kweyingiza mu nsonga zaaki za nsindala. Na kugamba policy y'omu America bagita direct intervention policy into domestic policy. Okitegera? Ye ayingira mu policy y'ensi yonna naye ng'ayitira mu kintu kye bayita democracy. Ayitira mu kintu kye bayita democracy. Wabula ne China bakugamba nti eriwo protecting oyo dictator kye kiri mu Uganda. Museveni ekyamuddusa ku ba China n'abarasha kufuna protection. Wabula n'omu America ekimuyimiriza naffe abantu ba bulijjo tugamba dictator tuviire twagala democracy na human rights kye kigenda wa. Kakati kino kye nabagamba nti ono mu America osinika ebinyo yonna gy'obeera oli. Naye senga olunaku lutuuka nti ozanyidde ku interest ze waakiri akusiiga ekintu kyonna kyonna najja nakkuba. Akugamba ekisooka agenda kulistowalinga democracy mu Venezuela. Ekyo kimu. Ekyokubiri yagamba amukuba lwazi drug cartel. Naye ekyo kya drug cartel just kibadde kikwekwasa bwekwasa. Omumerika ayagala kuba Maduro olw'okuva mu policy ezize. Okitegera? Ayagala kuteekayo democracy na kugamba mu nsi wali abantu bayita ba democrats. Kati okizempo omutuusi abazanyirako just akyaliisa bijanjalo mpiso nawe tujja nakuganya mu Uganda tugenda mu protestive vote. Mu protestive vote ogenda kuwa protecting a democracy. Wabali
of which ne Museveni abibaddemu emyaka ananga mwatubira be bamufundinga ensonga lwaki campaign yaffe wedde badde gamba stop funding the dictator, make democracy and human rights a precondition for your support or relationship with Museveni. Kati mugenda kubira bakonti kati bivudde mu bigambo okitegera nkugambye tugenda mu protestive vote Museveni akabbe gwosituke olabe tabbu kakati njagala naso musoke mugateke Venezuela mulawe ekituka ku democracy omumerika akikola atya Maduro is out of power. Museveni kieteke yemu jaliko mulabawo China yakoze endagaano nayo kati yebalekanye saawe eno mulabawo omumerika ku side yafa akugamba democracy agenda kola either Museveni saawe eno yasalawo either agenda forcefully oba peacefully ne Maduro yalonze force kati bagenda kumuwa force nabagamba owekijja ku mumerika ku interest yezize okumwavuwaza gwakusanyawo akwata ensi n'agifuula Libya wadde obaira weewaana nnyo nga Gaddafi akwata ensi n'agifuula nga Iraq. Maduro wabanga Amerika tanafuna gwazza ku ntebe kubanga teri kalulu kati agenda mujjako na force kati waba tanafuna gwazza ku ntebe agenda mukuba atambula agende bo bajja muyita atereza ate tujja ne mu Uganda oche ekijja bino Museveni byali mukola nakugaga omulaba Museveni nga yekutiza ku Amerika nga yekutiza ku China n'abarasha just to celebrate omulaba nga yekutiza ku NAM ne BRICS just to celebrate omanya revolution yesemberedde akagwa tulengerayo kakati katugendeko mu Amerika ku kya fake elections ezijera tweyongereyo. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions, and now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers, and the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring, or in fact are beginning to build ayogedde ku fake elections azogeddeko owulidde ekigambo fake elections at least ekyo mukiwulidde then n'ayogera ku Russian presence mu ggwanga lya Venezuela nakugambye Russian presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka NAM, Russian presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka BRICS, Chinese presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka G77+1, Chinese presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka BRICS. This is against the American interest yawe tulaga nakugambye Museveni agenda kubwa fake elections kuluna azitegeke zigenda kubeera zikya fake gwe muna Uganda kusituka kubalaga nti elections zino ziri fake then wamala okubalaga nti elections zino ziri fake bano bayita ba Democrats America bayita ba Democrats yes be bananyini beno policy ate bananyini ba interest eyo Museveni jali yagalo kwata kujagalo okutigenya then nakugambye nti ono mutumbavu yayingidde n'olutalo olwa decolonization Golodi ogwe mulaba mu Uganda Golodi oyo ekirombe ekyo it is one of the oldest discoveries ezakola mu Uganda Golodi oyo in fact gwe basooka n'okuzula bamuzula mwaka gwa 1928 Golodi oyo bamuzuulira owebusiya gwenjogerako ekyekirombe kyakutte n'awaani n'awa China ne bakigulawo simanyi ne China bakozewo simanyi bazinzewo simanyi bazimbyewo ki mining center bajizimbyewo okay it is okay naye oyo Golodi Mungereza yamuzuula mwaka gwa 1928 mugende munonyerezeko even yasooka ne kopa atenga kopa gwe bali basinga okwetaga ebyobugagga byonna Uganda byerina abangereza babimanyi gwe nawe byotannamanya babimanyi kwa babizuula da kakati Museveni wabanga byagala okukozesa agende mu abiwe China iyo tabu olo lutalo nabagambye ono mutumbavu yayingira ekintu kyebayita decolonization yayingira ekintu kyebayita de-dollarization kati mwe bumulabanga ayingira endagaano n'omu China mu just clap your hands mumanye nti revolution akagwa tukasemberedde akaluke tugenda mu nabagamba kaba Democrats sika Museveni kakati ye Museveni luli lwaki kibadde tekikola nakugamba badde ne bakyalibe ba Elias Lukwago ngaasiriwaza bano balina okusoka ne banoonya opposition ey'amaanyi oba opponent yali ku byalaali bamulina yefa ababi aba people power then wetumala tugenda ku meza kikyabadde Congo nabagambye awo ku lukalu lw'omuddugavu ensi zisinga okwetaagibwa Uganda na Congo kati China yagadde ekwese opportunity gye basigazza eya Uganda mbwirage nti eyo gundi eyo mining center bibagiguddewo era eyo gundi evunaanibwa ku bo yes you can do anything you want with your Chinese with your idiots we don't give a damn about that naye nkugambye munna Uganda that is a victory for us bana abantu bado tubulijjo tubalaga nti Museveni is a hypocrite nga balowooza tulimba kakati akibalaze nti ddala nze ndi hypocrite nsobola n'okuva mu ndagaano zammwe n'engenda mu z'aba China that is our victory naye nkugambye all eyes on Venezuela we mumala okulaba ku Venezuela mugenda kutegera ekigambo democracy kyekitegeeza kubanga abamu njogera ekigambo democracy mukyebanga democracy nti kalulu nga bulijjo bakacyanga tebalina kye bakolawo
duno tuli mu revolution yaddala we are going in a new Uganda naye Museveni yasalawo tugiyingidde tutya kumpaka oba mirembe option ye naye zisigadde sizize for God and my country Uganda. Yes, oli ku Yogi Update TV ko sinzira bango otuwuliriza gwatana tweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe mba kulisayo nnyo mu weekend kansubire buli muntu byamugendedde bulungi nnyo naye gwatana tweyongako wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga nawe osobola tweyongako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo gwe mukwano gwange ali yampuliriza sigenda kwongerezaako nnyo mbagaliza olunaku olulungi mwera.